Bannasayansi bavumbudde ekyewuunyisa. Bavumbudde amazzi ku Mars. Wansi waayo kilomita okutuukira ddala ku 2 okukkirira wansi, ng'obugazi butuukira ddala ku mayiro nnamba. Kino kye bazudde kigenda tuyamba okutegeera ebyo bye tubadde tutamanyi. Muyinza okwebuuza, twategeera tutya nti ku Mars kwaliko obulamu nga olaba Earth? Bannasayansi baazuula amayinja agatukakasa nti ku Mars ddala kwaliko amazzi era gaayitangako mu biseera by'edda nga olaba Earth weeri. Obukakafu obusooka bwa njazi ezisangibwa ku Mars. Ku Mars kuliko enjazi eziragira ddala amazzi we gaayitanga mu myaka gy'edda nga olaba emigga. Bavumbulako n'ebintu ebirala ebikakasa obulamu ng'ebbumba erisangibwa ku nsi, ng'ate ffenna tukimanyi nti ebbumba libeera mu ntobazi. Entobazi zibeera mu mazzi. Sulfate naye yazuulibwako ekitukakasiza ddala nti ku Mars kwaliko amazzi. Biliyoni nnya emabega ez'emyaka ku 3 buli kimu kyakyusa ebyafaayo. Magnetic field ya Mars we yatandika okusaanawo, ekyaleetera omusana okubeera nga guyingira buyingizi mu Mars ne gusaanyaawo amazzi gonna agaaliko, ne gusaanyaawo ensi yonna nga we yali. Ffe ku Earth ekituyamba okubeera nga tuli bulungi na magnetic field etuyamba radiation z'omusana okuba nga tezitutuukako nga z'amaanyi era okuba nga tezitukosa. Emu ku byamba planet yonna oba sseŋŋendo yonna okubeera ng'erina magnetic field oba shield egiyamba obutafuna babe bonna okuva ku radiation z'omusana ez'amaanyi. Kowa ya Mars yawula era n'ebeera nga tekyali y'amaanyi, ekyaleetera radiation oba solar storms ez'amaanyi okubeera nga zikuba bukubi Mars, ekyagireetera okufuuka nga weeri kati. Bwekyo atmosphere y'amazzi we yaggwaawo kyaleetera amazzi amatono agaali gasigaddeko okukwata bbalaafu era ge amazzi ge twasanze wansi ndowooza. Jjukira nti atmosphere ya sseŋŋendo yonna webeera ng'evuddewo kigireetera sseŋŋendo okubeera nga teri balanced, ebeera ng'ewamu wannyogoga ng'ewamu wookya. Kati okugeza ku Mars obudde bw'ekiro eba ennyogoga nnyo ng'ate emisana eyokya nnyo. Newankubadde ebyo byonna tubyogedde era sitiimu amazzi gabeera mangi agamiisinga, omusana ne guba nga radiation yagatwala ng'era agamu ga freezinze gabeera gakyamiisinga. Kati ekibuuzo kiri nti amazzi amalala agali ku Mars gaddawa? Ekyo ekibuuzo katukirekere NASA. Atandikawo mission era bw'ekyo yasindika ebyombo byayo ku Mars bisobole okuzuula ki ekituufu ekyatuuka ku mazzi agaali gasigadde. Bannasayansi bagezaako nga bwe basobola okuzuula era okuvumbula ebikwataganira ddala ku Mars lwansonga balina pulaani ez'okukyusa era okufuula Mars wake wapya, okuzimbayo ebintu ebyetaagisa abantu okubeerayo. Musk wano waayingiriramu. Elon Musk yasuubiza nti by mwaka gwa 2030 tujja batutandisa okugenda ku Mars era ekyo kyetulinze tulabe oba kinaaba kisoboka. Mars n'esseŋŋendo zonna ezisangibwa mu bwengula bitulaga amaanyi n'obuyinza bwa Katonda, ekitulagira ddala nti Katonda w'amaanyi era nti gy'ali okubeera nga Earth ye planet yokka gye twakazuula era gye tuliko esobola okuholdinga obulamu era eri so perfect nga bwe tugimanyi kati. Bannasayansi bagezaako era bazuula planet ne planet, biliyoni za planet, naye tebanabazuula planet egezaako nakwefaananyiriza nga nsi kwe tuli. Era ekyo kyebalize Katonda. Subscribing era liking eno video okusobola okufuna updates zonna ezikwatagana ku space. Neggwako mu video enaabezeeko. I sign out.